bagenda bakafuuyira mu bantu abagoberera Bobi Wine president bagenda bafuuyira abantu ono munnamawulire afe bakamufuuyidde talaba. Emirundi mingi bannamawulire bazze balumbibwa ab'ebyokwerinda wakati mu kukola omulimu gwabwe. Kati ekitongole International Association of Women in Radio and Television IWAT ekita bannamawulire abakyala abakolera ku TV ne radio wamu n'ekitongole UNESCO batongoza omukutu ogutwala olukalu lwa Africa lwonna kwe bagenda okusanga emisango gya bannamawulire abanyigiriziddwa mu mbeera zonna naddala abakazi okusobola okuyambibwa okufuna obwenkanya. Tugezaako okunoonya different cases ez'enjawulo ez'abannamawulire abakyala nga batulugunyizibwa. So bwe tufuna cases ezo ne tuziteeka ku mukutu kati gwe tuyita map. Bagamba ku mulundi guno bakwataganye ne poliisi wamu ne bannamateeka okulaba ng'emisango gino giwulirwa ate mu bwangu. Kati tubalooya be tukolagana nabo n'abakuumi b'eddembe be tukolagana nabo ne baligenda ku mukutu ogwo ne batunako ne bagamba for example nti Josephine yanyigirizibwa wano tumuyamba tutya ne batugaidinga kyekisobola okukola oba tugenda ku poliisi ne tuteekayo omusango oba tufuna lawyer na following up. Okusinziira ku kunoonyereza kwa bano emisango ng'okkubibwa n'okkabasanyizibwa gye gimu ku misango egisinga okuwaabirwa. There is harassment which is online, there is also detention, there is damage of property. If you are a journalist, you are beaten up maybe by the police during some rally or something, your equipment is taken. There is abuse of women journalists. Bannamawulire nga bakola emirimu gyabwe basabiddwa okuba obulindaala eri obulamu bwabwe. Naye mbadde njagala on the back of your mind ng'osaka mawulire, please be cautious, weegendereze omanye nti guno omulimu ogwoze kukola naye obulamu bwo nabwo buli important. Wabula ate bannaffe abamu abakuumaddembe tebamanyi nti omulimu gwaffe gwe tukola gutuweebwa mu ssemateeka okulaba nga tutuusa amawulire gano ku bantu. So ekisiira ddala obukulembeze bw'ebitongole ebikuumaddembe tugezezaako bwengeji nga mbagambye okusomesa abakuumaddembe bano bamanye nti munnamawulire abatalina musango okulaba ng'asaka amawulire. Gye buvuddeko ab'ebyokwerinda babadde beefuddemmo okuba bannamawulire ssaako okubatangira okukola emirimu gyabwe ekintu ekimenya amateeka. Jocelyn Nakibule, Agafeeyo ku Spark TV.